I think she's not up okuvayo nti munnaye wamuteeka ku show. Twagala oluclarifying ensonga zino olunaku lwa Spice lulimu kyajja kitya era lwaki. Yes. Okusookera ddala bambi Spice Diana muganda wange, mukwano gwange, my daughter, and I love her so much. Tetulinawo beef yonna oba simulinaako beef yonna oba nayita nyinaako beef. Kubanga mukwano gwa muwala wange ate nange mukwano gwange. Era ebiseera ebisinga mbadde nga muyita ku bintu ebimu n'abeerawo bambi. Ekintu kino kyaze nange kyankwasiza ennaku kuba nti kyabaddewo naye abantu babadde nga bansaba show abafanizi bange kubanga twagala tukole ki otuwe show. Kati nga mu butuufu bwe nagenda obutuufu bwakyo nga ndayira ntya Katonda nga nina mu maaso ga kamera eno ogenda okufuna ekifo kya Sheraton nali simanyi show ya Spice Diana ntegenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 10 January. Kitekayo date ya tennis ezanga tumanseko tutandika okulanga naye era yafeeka bomanyi ye Uganda era lya omwayagala simanyi lwaki abantu balowooza kikola nnyo naye sijja nekigenda wala just nti ekyembi nti kati eyataddeko show ate mami wange owa respect. Sina bati yonna na Spice Diana. She's my daughter, she's my friend. Tetulinawo mbiranye yonna kubanga nga ye mami namukubira nakisi. Nemugamba mami kiriwo ekinebwe tumaniseko nateekayo desi zange nasasula dde ebifo byonna addemu sente nyingi bakubisiza posters tukoze tutya kangamba yali tamanyi event eyange gamba okay naye oba tolina bagenda wala tulabe engeri tunyigirizaamu kitegeera te 10 years kunze nakola 10 nga kyekigendererwa kinyangwira bikwatagana 10 years Spice Diana nga 10 January nebimunyonyola byonna mabikatu naye nagamba kale genda kuddayo kusheeva yali ategedde atadde afune venu ebyakuba yagamba yitagala kuteekateeka bingi nange ebyensi byaffe nga bobimanyi naye nze siri in for any lutalo kakati ekizibu kye twasanga nti ebifo ebyo era ne Diana naye ayinza okuba nga bagenda ku Serena okufuna date kiba kizibu ebiseera ebisinga ebifo byabwe biba bibooking era okutuwa date eyo gye baali balina efaani wange naye si kirungi moso ku bantu nga tuli bawamu twesanga tweyagala. Akayimba ka Spice kano kayimba Siri regular bane I love that song so much. Era nkakasa nti nange nandikyagadde naye nga bwe kyaze bwe kityo tusabire Katonda just ateremu obwangu buli muntu ebigendererwa bye biyitemu naye byebyo nze ngenda sigala ngenda maaso n'enteekateeka zange nga 10 January kubanga tekina wekiguseza nze faani wange manyi faani wange kubanga linate emyaka 10 egya Spice it is something ekiri special kisagala ddyo kiyingiremu embeera yonna ey'okubanga erimu oba distraction so tetwakigenderedde nange nze saakigenderedde aye naye yateekayo tingambe takimanyi okitegeera twali yakigendere nga bagambye nti nga ntya Katonda nga setidde ggwe oba nga ntudde mu maaso ga kamera nali sikimanyi nali simanyi deeti ye era ne manager Kavuma namunyonyola bwe nayinjoga ne Spice na bambi yankubira okitegeera naye nze mbasaba obansaba abawagizi baffe fena batuwagire. Bolowooza bino bireka music industry tebirina we bijjongeraku tebirina gamba it's not right. Ennaku nnyingi mu mwaka we have so many days in the year kuva mu January mpaka December lwaki oba oyigiriza munno osobola oteekayo after buli omu n'akola buli n'afunamu because this is something we normally do nakola concert ate njagala kubuulira nti emabegako ffe otwayimbiranga tokola mu music ennaku zino alagayizaamu nti edda bwe twayimbiranga ffe nga ddana kangazeri mu Eagles Production nti nga tuteeka walingawo competition bwe wabulangawo competition nga tulagaya nga tetufuna bantu oba okitegeera bwe twatandika kuyimba nga station afulumya oluyimba moli nafulumya oluyimba nange nefulumya oluyimba kakati buli ntandika okubeera buli dakika tuwaayo okubanga oyiye ekirungi ekigenda okuyamba kigenda okuyamba abantu kitegeeza wabaawo ebbugumu mu music industry tekiba kibi kubanga abayimbi tuli bangi we are many tetusobola kwemalayo oba okitegeera kiba kyongeramu ebbugumu
mu music industry. So kati kibeere bwe kityo nga bw'okyogedde. Ku lwange nze nsaba tekigaana kubirabye era omwajja kufiirwa amala kole kikafune so wadde tulowooza mu buli omu alina faani we naye amazima gennyini nze nandyagadde tula mu show ya Catherine amazima olabe nenyumirwa nitwala mami wange kubanga twakula nnyimba zetuwuliriza nandyagadde tula mu show ye nenyumirwa ezo ennyimba enkadde kitegeera kugamba even her performance enyumira ng'omukazi. It's a loss for both of us. Kasa akwatendeka event yange nanyisa akwatendeka event ye ate nga it's a win-win for both. Nga bwe ngambye nti si lutalo era buli omu wadde mukola kyayagala.